Bw'oba oli muntu awuliriza live zange oba yali abaddeko ku live zange olina okuba nga oli ompuliddeko nga njogera ku bintu bino ebisatu. Ebintu bisatu by'osobola okukola okubeera ng'otuukiriza oba ng'osanyusa omukyala oba ng'oyimisa omukazi oba ng'osobola okuba nga oleetera omukazi okukyuka ku ntikko. Bw'omasitalinga obukodyo buno busatu ogenda kuba osobola okubeera nga okwasaganya bulungi ensonga z'ekisenge. Ekisookera ddala entambula y'omukira mu mana eyo twakola dda video namba ng'egyogerako. Ekyokubiri engeri gy'oangolingamu bakyenandiise angoling ng'oli mu mukyala. Ekyokusatu okubeera ng'osobola alternating oba okukyusa mu ssaawa z'ozinamu. Bwe njogera ssaawa z'ozina sitegeeza kabuzi, sitegeeza missionary, sitegeeza kiwojjolo nedda. Ntegeeza engeri gy'okyusaamu omukira nga guli munda. Nti abantu abamu oba bakyusa omukira ayingira bw'afuluma. Omulala n'abeera nga ye asitikinga ku ekyo y'enkola ye. Omulala amanyi okuzina emmana agenda kuzina nga bw'akyusaamu bw'ayingira bw'afuluma, bw'agrinding oba bwe yeewuubira ku mukazi like nga kw'oli nga naye tojjamu mukira, abalala nga kyenandiise grinding, abalala kyenandiise rocking obeera ng'omuntu eyeesuuba. Naye ng'omukira tegufulumye eyo mu mbeera efaanaganako bw'etyo, oba osobolera ddala okubeera ng'ojubisa omukazi. Buli bw'okyusa entambula y'omukira oba buli bw'okyusa engeri omukira gwe gye gutambula munda mu mukyala, awulira ennyonyogezo ez'enjawulo. Emmana eyo kizibu nnyo okukola, ate era kizibu nnyo omukazi oyo okubula obwagazi ng'omuzina. Chances ez'okumutuusa ku ntikko ziba nnyingi nnyo n'okusinga bw'olobooza. Tutandikire ddala ku kubeera ng'angolinga omukira gwo. Sinnababuuzaako mwasuze mutyala bagala balungi abeekuumira kusenga face to face 6 kaasubira muli bulungi yonna gye musinzira okubeera nga mundaba oba nga mumpuliriza mungamba mutya mikwano gyange. Okay, tugende mu video yaffe. Tulina okusooka ng'otegeera nti wanjogera ekigambo angoling ntegeeza engeri gye weepositioningamu ng'oli munda mu mukyala oba ng'oyingira omukyala. Tekiri kubeera ng'oyingiza mukira just n'ogusonseka munda n'ogusonsekayo oba gwe just kubanga nfunye ekkubo kati nnyingidde wano kitegeeza nze nnakusigala nga nzina nga nnyingira nga bwenfuluma. Tekiri ku ekyo kyokka, wabula kiri ku ngeri gy'ogenda okubeera nga owulira ebisenge by'emmana oba owuliramu ng'oli munda mu mukyala. Buli bw'oyingira omukazi oba buli bw'oteekanga omukira gwo mu mukazi n'obeera nga tolina ky'owulira oba nga tonyumirwa, kitegeeza oluusi naawe nzinayo ng'omuntu mbi. Emmana ne bw'eba ngazi osobola ogitetenkanya n'ofiiringa oba n'owulira. Omukira gwo buli ogubeera awo nga tegulina kye guwulira tosobola kuwoomerwa, kigenda kuviirako okugwa amangu nga gwe omusajja, ate era kigenda kuviirako okubeera nga bw'ozina emmana togwa. Lwaki? Kubanga tolina ky'ofiiringa, tolina kintu kikuleetera kubeera ng'osamula. Kati lwaki wandibadde osamula? So nga bw'owulira n'omukyala bw'awulira, buli bw'oteekangayo omukira n'oyisa ku bisenge n'owulira nti kati nina kye mpulira nga nzina emmana eno, kakasa era manya nti ne mukazi wo bw'atyo bw'awulira era awulira kubanga naawe ofiiringa. Naye bw'obanga tewali ky'owulira naye tewali ky'awulira, buvunaanyizibwa bwe okumanya nti ngenda ku positioninga nti oba ngenda ku angolinga nti oba ngenda kuba mu ango mmeka, genda ku 9, 18 oba 360. Angles ezo z'olaba zikuyambako okuba ng'osobola okutuuka bulungi omukazi. Bw'oba omutadde mu kasiteero konna oba ka position konna ak'okwezina, kakasa nti engeri gy'omuteekamu si yene ya bulijjo, kakasa nti gwe ekukolera. Nti katugambe omukazi ali mu kabuzi akutamye bulungi nnyo n'omuyingira, but given nti mulinza okuba mulinamu height differences, olinza okuba omukyala muwanvu nga gwe oli mumpi oba gwe oli mumpi omukyala muwanvu, nga mu kabuzi muno bw'oba omukazi mwali olina engeri gy'owulira nti obeera ng'azannya obuzannyi. Kabuzi yemu ku ssente zikyasinza okubeera nga zinyumira abakyala oba nga zinyumira abasajja, naye gwe oba nga tosobola giwuliriramu kintu ekyo ng'abamu basobola n'ogisamuuliramu, kitegeeza gwe oba toli kukola by'olina kukola mu butuufu bwabyo. Awo olina space nga nnyo kubanga tewali kikugugira, tewali bisambi, tewali nti omukazi annyiga mu bigere, tewali. Osobola okuba nga wepositioninga nga bw'oyagala n'otuuka. Angoling is a matter of okubeera nti nsobola otambuza omukira n'enkyuka n'enkola. Nemanya kati ndi wano ku kabojjambulu kansabulewo mpola. Kati ndi kawompo k'emmana kampitewo mpola, nti kati ndi ku ka prostate k'omukyala kampiweetewo mpola mpola. Ekyo kyempita angoling, engeri gy'obeera nga okyusaamu n'ogenda mu 9 n'ovaayo n'ogenda mu 18 n'ovaayo n'ogenda mu 360, kwagamba ng'osobola okukyusaamu omubiri gwo n'obeera ng'omukira osobola ogwolekeza wonna w'oba ogenda ogwolekeza ng'oli mu mana y'omukyala. Akakodyo akookusatu akokubiri, tutunuulira ku ngeri gy'alternatingamu ng'ozina omukazi. Bw'oba oli musajja ng'omukazi gwe bulijjo obadde omuzina nti nguyingizaamu ne neesuubirako kye nandiise rocking ne mwesuubirako nga muliko, kakasa nti okyusaamu. Kubanga omubiri gy'abakazi gimanyira, si n'abakazi bokka n'abasajja, omubiri gwo
oba omubiri gw'omuntu kasita ogumanyiza ekintu nga okiddingana gutuuka ne gukimanyiira ne gubeera familia n'ekyo ekintu nga takyawulira nnyonyoogezeza alina kuwulira ng'omuzina takyawulira buwoomi obwo alina kuwulira ng'omuzina lwaki kubanga tewali nsonga lwaki alina okubiwulira leka ali awo obubeezi alinga ali ku bintu by'okubeera ng'amala obudde oba ng'ayokya ebiseera kiri gy'olinga ggwe omuntu okakasa nti ekintu kye ndiko n'ono omuntu ddala kye kituufu oba nina kitambuza bwe nti oba nina kitambuza nti ekirala ky'olina okubeera ng'otegeera oba ky'olina okubeera ng'omanya tulina akakodyo akalala ke tuyita actually kano kali under engeri gy'otambuzaamu oba gy'alternatingamu kubanga tulinawo grinding tulinawo rocking tulinawo bouncing like yingira fuluma oba in and out obuntu ng'obwo kati oba osobola alternatinga mu buno obuntu busatu n'ogamba nti kati commissioner mbadde muzina bwe nti naye omukazi mpulira tavaamu nnyo ddoboozi n'oteeka omukira gwo n'oyingira ddala n'omanya nti kati nnyingidde ntuuse ndi ku kabojjambolo naddala mmwe abatuuka n'owulira nti nina kyentuuseko wemaazi n'omukazi bunyingiza omukira nina wenkoona kakasa nti woba okoonyeewo yingira fuluma gira bugizi nga olinga azannyirako obuzannyizi ng'omukazi wazannyira ku mano ku mukira bawo yeewubira ku mukira nawe kyokola nti omukira togusikaamu wabula obeera weeseetuliza ku mubiri gw'omukazi omukira ne gubeera nga munda muli guzannyiramu buzannyizi mu kuzannyiramu gugenda kuba guweeweeta akabojjambolo ti omukazi w'omubuzina akabojjambolo ng'okoonako tatatata ebiseera ebisinga afuna obulumi naddala ng'okozesa maanyi oba ng'oli muwanvu naye bweguba munda ng'ogulimu gutakulawo butakuzi bwe guti tagenda kufuna bulumi tagenda kuwulira bubi wabula agenda kunyumirwa chances nnyingi okusamulira ku mazzi gw'onoonya chances nnyingi okutuuka ku ntikko omukazi n'amala atuuka ku ntikko ng'obadde omukoona kabojjambolo dia eyo experience yekyasinze ekyakyengenda okusembyayo ye positioning woba oli mu kabuzi woba oli mu commissionary woba oli mu ki ogenda bugenzi oba olina positions z'ofiiringiramu comfortable buli muntu alina engeri gy'afiiringamu oba buli muntu alina engeri gy'ayagalamu waliwo olinga omukazi wamuteekayo piro awulira nti tali comfortable ate nga n'omukazi tali comfortable always olina okuzuula ekibakolera gwe n'oyo omukazi sigambye gwe n'abo abakazi ngambye n'oyo omukazi kubanga abakazi banjawulo bw'ozuula nti ono bwe muteekayo piro ne mu elevating n'abeera ng'ali ku ka slope ankolera oba nange mukolera then stick to the pillow nga muli commissioner omanya nti no pillow ite mukolere muletera okufiringa uncomfortable baki togikozesa pira ebiseera ebisinga ku mukazi awakabina emukolera nnyo ku mukazi atalina kabina erinza omukaluubirizaamu kubanga banga gw'ositudde nnyo naye wano engeri gy'olina akabina olina kaavu eno ey'omugongo kabeera katudde wansi kati bw'oba kuteekawo pillow you feel comfortable and all that gundi kabuzi erimu variations nnyingi ne missionary erimu variations nnyingi osobola osanga missionary ng'osobola ogizi n'omukazi mu ngeri ez'enjawulo nga muli missionary naye n'omuzina busitayiro nga 8 naye nga muli mu missionary mukyusa bukyusa nti kati wanika amagulu kati gagaziya kati kola booti kati weefunyeemu kati ebigere biteeka ku kisambi ng'ali awo wansi just omukyusiza so look out for these variations gw'olondeko ekkolera gy'oba ostikingako gamenti eno yeyange n'eno gyenjija okuba nga nkozesa kijja kwanguyira nnyo bagala nnyo bantu bange mwebale kubeerako temwera subscribing liking no commenting nsaba Mukama abankuumire abanjagalire mubeere bulungi temujjanga okwo temwerabira tubeere ni lives zaffe ssaawa 2 ez'okumakya okuva Monday paka Lwakuna ne ku Lwomukaaga then ne tubeera ku ssaawa 7 okuva Monday paka Lwakuna n'Olwomukaaga ekiro buli lunaku Monday to Monday buli lunaku Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday, Sunday tubeera ne live ekiro wetusomera omusomo then n'okubuuza ebibuuzo n'embeera nga mbiddamu ku live okwo kwennyini mubeera bulungi Omukama abankuumire abanjagalire temujjanga okuba subscribe bange nga gwe bambe buli kenteekayo olabikako onojja n'olaba nsaba Omukama bakunsasulira ate gwe omupya subscribe ngobeere ng'otwegattako mwebale nnyo mwebalire ddala Omukama abanjagalire bannange memberships zaffe osobola okubeera ng'ojoininga n'osubscribinga n'obeera ng'oteekayo akasente ko buli mwezi katuyambako okulwaninga channel n'okubeera nga kankeepinga nga nsobola okuuploadinga buli kaseera baagala nnyo temujjanga okwo mweraba. Yeah.